Nentandika okukola mpaka kati. Tewasoma? Bano bagendanga kusomero nga gwokola ki? Nga nkola. Ng'okola ki? Nga weetikka menvu? Nga nkola emirimu emirala egya bulijjo egy'ekinaku. Tubuulireko wano waaliwo omwana baali bamuyita Piti Nicole yaŋŋamba yatandika okukola ng'alina emyaka 9 nga sikikkiriza. Kati bw'oŋŋamba nti ku myaka 11 wali okola. Nakola ky'oba omanya nze nkoze emirimu mingi ku myaka emito kale nga I'm trying to survive. Nakola obwa maid ewantu wangi nnyo wano mu Kampala. Bantu bangi abankuzizza nnyo ne bafuuka family. Then mu COVID nonyende ewa taata wange Salama. Mwagala nnyo. Ati taata wange omuto. Wano wakolera obwa maid? Taata we yali alirudda. Ky'omanya nze nakula ndi mulalu kyekyanzijja mu kyalo nga njagala nnyo kale. Bakiyita batya nkyogere ntya nga njagala kufuuka oba kyendi kati oba ne kyenjagala kubeera mu maaso. Kati famire yange gye nakulira eddiini nnyingi nnyo era njeebaliza Katonda nti oba oli awo ntobye naye singa natomera bingi n'olwokuba nalina eddiini nga ntya Mukama era nga mutegeera nga ngamba nogamba ejjajja yadde kale nakola eddalu nenziruka ewaka naye kale jjajja kino sijja muswaza w'abantu ate nabo bantu bange. Naye era otuusa emyaka egideeti nga maama Nakanja 23 n'agattako ekyomusajja fonnaawo nze atalinaayo kale kaŋŋambe atalinaayo kaalo kalamba. Oba ze goals z'oseetinza okubeera n'omwami ogamba nti mala funa ku kyalo? Ekyagolozi sinnakyogerako naye manya ekyokudeetinga omwami yenna ng'oli eyo. Kubanga omuwala yenna weetaagako support. Wamma mbagamba bino ng'era sibalimba. Kati ku lunaku nga luno omwami akeera kukima kakyayinga kano ne mukanywa wali ku Spring Resort. Olaba nnyo firimu like olaba nnyo buno budrama buno obukoleya nze mbulaba nakisooka ombulire obulaba si kibi okweyagaliza etera n'okubeera emotional. Nze omanyi ekintu ekinnuma Adija n'obeera mu nnyumba n'olaba ka firimu ne kabaako ne kakutuusaako oba obuvune naye nga toyina musajja ofukamira n'ogamba kaakole ki tujja ekintu ekyo kiruma ka firimu kakutuusaako obuvune. Nyina ka firimu ke nalaba ne ŋŋamba ne Mukama nentuuka ŋŋamba lwaki ŋŋaana watuuyana psychologically tortured. Yes. Ngamba sente zino nnyina okuzifuna kati gw'obadde olowoozezza kirala naye nze nalaba ssente munnange nalaba ssente. Kafirimu kakutuusaako obuvune ekyobutuufu. Birthday yange essaawa 6 bwe zituuka nkaaba kuba nzijjukira bingi. Ojjukira nga maama waakusindika? Nzijjukira bingi. Birthday buba buwangaazi oba weewuunya nti ebyaddala kikapeninze kati ojjukira by'oyiseemu okufa. Wayitako mu kufa? Nga 17 ogw'omunaana omwaka oguwedde. Accident. Eno eyatuli bulala. Eyo accident yaliwa? Nkoni Masaka ku Mbalala Road Enkoni awo. Yali etya like mwakoona kimotoka? Kati nze Adija amazima gali nti ekikulu kya byonna banzijjamu ndi mulamu naye siyinza kulimba nti nali ntunula era nalaba ekyakola ki ekyaliwo. Waliwo eyafa ku gwenna? Wabula naddangulu nga batusikamu. Tekuliko yadde agize abaafuna twafuna obuvune of course naye
ate nze si ekintu kye nafuna kyali kimu ebyo ebiseera nali nkyassaako enjala oba lwali luno olwala lwe lwamogoka luti kati ekintu kye nafuna bakiyita psychological torture okumala obunaku nga bwobwo. I'm so sorry. Kati Hadija olwo lunaku kankuulire mukwano oba togezesebwanga kufa kivula akale newunya abantu abasala emyaka tebamanyi value ya bulamu. Ekisooka n'omusajja eyantamya abakyala abeyantamya abasajja mukyala gwe wali obeddeko awo ng'olina omuntu gw'oyagala nga tosobola mufuna kyali kikutuuseeko nga ne bw'olikola otya tekisoboka. Eyo bagiyita crash okwo tekuba kwagala era omuntu bw'atyo bw'omufunanga mpuliriza munnaye that is my true love. Omuntu bw'atyo bw'omufunanga the moment wemuneegatta naye weppa bwe bikoma tojja kuddamu mwagala. Aha kakati omuntu oyo omulina mulina olina gwe crashinga muyimbi muki lwaki mulowooleza nnyo omuleete nze muleeta nga saga akula mwana abwala ng'abona era kuba buli wentunuulira bwe nti ne bwe mba mulaba mu bifaananyi manyi buli muntu amulina mu nju kati onagamba ekifaananyi kya Yesu. Weebale nnyo kati omulaba ng'alina innocent nabyo gye biri ebituufu ebyobulamu ebituufu nno naye nga oyo Jesus gwendaba mu vidiyo yoyo naye kati si bamuseegu wembanga nyina kurashika oyo Jesus kuba kakati ebifaananyi byanjawulo byabakubamu mu Yesu yoyo kwayinako crash ate nga tosobola mufuna ekisooka wa ddiini musajja wa katonda osobola okwagala katonda era no maama nakanjako yennyini bana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kibuzi mwebale kutya mwebale kusubscribinga ndine mama nakanjako olunaku olwaleero bannange omwana ow'obuwala mbadde nga mulabireeyo ku ssimu naye olwaleero ntudde naye wano bwenti tugenda kuba tunyumyamu mwebale kutya mwebale kusubscribinga aba Jotz Herbal Products bakugamba nti bayina products zonna Zahabo. Dr. Julia kugamba nti mukubire ku ssimu ayina ulcers omubiri gukuluma oyagala ku painkiller ya Habo abantu abayina Habo bangi naye abayina Habo akola batono nnyo nonya ku Jotz Herbal Products ddagala lyabwe lyamaanyi nnyo. Nsanyusa okulaba kale maama nange nsanyusa okusanga we Masaka oli we Masaka maama babeera be Masaka nange ngenze mbiyiga ebya maama oli waawo ndi wamno mu town bazaalira wali ku City Square ng'abantu abazaaliddwa mu kibuga njogera bitono wera bazaalira wali ku City Square mwabamanya ssente gye ziva naye ate nedda fe ab'omukyalo fe abamanya gye ziva fe balima fe abalima nekyala bwe mujja eno okukola mukolera ddala naye kati ffe tuba tubeeraawo mutayagala kukola Bannakampala abasinga obungi tebagala kukola kankubuulire nga tennakuyonka butaaba naye bwekuyonka obulungi obutaaba naye abaana bakulira ku nkumbi bakozi amtelingi aba teyagala kudda gye yava bemmanyiika ate enkumbi yakabi omuntu agimanyi tosobola kuva ku nkumbi nga omanyi omugaso gw'enkumbi eyo enkumbi yakabi okulima kw'amaanyi kwongerako kingi nnyo kakati maama emmere gye mulya terimibwa bulimibwa era erimibwa bulimibwa naye kati sooka obuze kuba tulaba bannaye abatulaba abalungi nsanyuse nnyo okubeera wano amannya n'eddoboozi yenze maama Nakanjako
ate liri eryaffe eryomulumbe tolina likigozi. Nze Rita Nakawooya. Rita Nakawooya, kati mama Nakanjako wamufuna otya? Wali owuliddeko ekigambo ky'ebigwa bitalaze? Kyakugwira kati erinnya lyangwira lyangwira mu bwongo. Neŋŋamba kankole mama Nakanjako. Naye nga sina kwe najja linnya eryo nga lyo erina mwana gwe bayita Nakanjako. Baatugamba oyo mu Kaveera bw'oba naye muno mu Kaveera. Muno eno omwana wo mukweka mu Kaveera muno mubeeramu mugati ne viini ebyava mu ggulu. Akayimba oba okamanyi mugati ne viini ebyava mu ggulu gugwo wuyo. Oli mu katuli kikongwe. Kati muvaamu akagati ne viini buli afuuka omukatuliki ng'afuna ku viini. Kyokka bannange watandika ng'asaaga ebintu bino nga tukulaba okwo ku intaneti nga tuwagawagawaga naye ekintu gye kikomekerezza ng'okituttidde nno ddala maaso. Kisa kya Katonda. Mwatandika mutya? Nnyumiza watandika otya? Oli musirise bulala. Kyokka musirise okupa obubi naye wano mu karakita abeera bulala. Entandika gye natandikamu ebintu byange njagala nnyo entertainment. Nga nze omuntu natandika kuba nze obulamu bwange abantu bempangaalamu ennyo abawaka. Buli sekendi nga 3 mba mbasesa mba nseka. Sigamba nti ndi fane naye nsaagasaaga nnyo ewaka. Kati ne vidiyo gye nasooka okukola nali nsaaga era ne neetega essimu tukuba oluboozi tutereke memories. Ng'oyambadde gomesi? No, nali muddira. Kati bwe nakakola ne ŋŋamba senga oyo eyanzirangamu nga mpita Nakanjako naddamu. Ne mugamba omanyi kangateeke ku TikTok nga TikTok sigimanyi kiri awo. Olwakateekayo ne katambula. Naŋŋamba omanyi tukoleyo kaakalala ne katambula. Tukoleyo kaakalala. Nako ne katambula. Kati ebyo ebiseera bwe nasinkanira Onjeeyo omumanyi kansala wange omulungi Makindye West. Sibbi tooka. Olwedde baali baneiba baffe ne bajjoze. Kati awo ojjukira bajjanga okutunga engoye ku byalaani biki nga mbalaba. Ne ŋŋamba Sibbi nsabazannyako nammwe okitegeera. Nga mutya n'omutya naye na respondinga in a good way. Ne tutandika okukola ne twegatta ku Jose ne tukola n'abalala ne bajja ne tutandika ekintu. Nimba nkole n'ebyange buli omu n'akola ebibye tufunye time ne tukolako ffenna ne tufuuka bawamu ne tufuuka family nti nga apart from work era we are friends. Bwe tutyo bwe natandika nze. Then noyingira ku kibiina ne mwegatta ne mufuuka bawamu. Wakaddi mu kyalo wakulira Masaka okujja ne Kampala oba okulidde ne Kampala eri bakuzaalirayo obuzaalizi n'ovaayo? Olugendo lwange luwanvu. Kyenyinza okugamba wendi wava mu kyalo n'ojja ne Kampala oba bakuzaalira eno? Wagenda otegeera ng'oli eno? Mukyalo navaayo nga ndi oba mu 11 years. Ali buto. Nentandika okukola mpaka kati. Tewasoma? Bano bagendanga ku ssomero nga gwokola ki? Nga nkola. Ng'okola ki? Nga weetikka menvu? Nga nkola emirimu emirala egya bulijjo egy'ekinaku. Tubuulireko wano waaliwo omwana baali Piti Nicole yaŋŋamba yatandika okukola ng'alina emyaka 9 nga sikikkiriza. Kati bw'oŋŋamba nti ku myaka 11 wali okola
nakola kyoba omanya nze nkoze emirimu mingi ku myaka emito kale nga I'm trying to survive. Nakola obwa maid ewantu wangi nnyo wano mu Kampala. Bantu bangi abankuzizza nnyo ne bafuuka family. Then mu COVID nonyende ewa taata wange Salama. Mwagala nnyo nnyo. Ati taata wange omuto. Wano wakolera obwa maid. Taata we yali aliddawa. Kyomanya nze nakula ndi mulalu kyekyanzijja mu kyalo nga njagala nnyo kale bakiyita batya nkyogere ntya nga njagala kufuuka oba kyendi kati oba ne kyenjagala kubeera mu maaso. Kati famire yange gye nakulira eddiini nnyingi nnyo era ngyebaliza Katonda nti oba oli awo ntobye naye singa natomera bingi n'olwokuba nalina eddiini nga ntya Mukama era nga mutegeera nga ngamba nogamba ejjajja yadde kale nakola eddalu nenziruka ewaka naye kale jjajja kino sijja muswaza. Kati eyo mu kyalo yo wali tewaliyo masomero lwaki tewagenda kusoma? Gaali ate nali kagezi nnyo. Wagaana buganyi ng'omwana okusoma? Kati ebyange biwanvu nakuba wano 80 ku mbaga nenyiiza famire yange kubako. Wakuba 180? Twali ku mukolo. Kati bwe nagikuba mama yaswala nnyo kuba baali bamanyi bannaye abaana bakulidde mu ddiini. Kumbe nze nabirabanga ku kafaananyi mu tawuni TV twaziyitanga kafaananyi. Kati munnaye bwe nakuba 180 yanzaalira ebizibu bingi. Kati ate nga ntya nnyo emiggo nadduka buddusi waka sigamba nti baali balemereddwa okumperera. Sigamba nti nodduka awaka n'otaddayo. Nenzuuka waka nenfuna omuntu n'antwala nentandika okukola era omulimu gwange ogwasooka nakoleranga eyo Kitintale eyo. Waliyo omukyala eyo yanteeka mu baana b'ewaka nga bampisa bulungi ekyo nembeerawo. Otandika mpola obulamu. Bwentyo bwenkuze nkulidde mu bantu nno weewonya ab'obuvunaanyizibwa naye nga mu bwa maid naye nga ate bampisa bulungi nga si nebakugrooming as parents. Anchai temuli sukaali kati? Temuli. Kandabe kana akajiiko katini mukaaga. Yongeramu kamu kokka lekooti. Eno gye wandeese mu kifo ky'abagagga akajiiko akasena sukaali sikekatabula si bye byaffe eby'omusu gali eri aganene mu kikebe kya swiiti n'oyiwamu sukaali agezaamuko oba okimanyi? Sinywaza sukaali. Nageza kati munywa sinywa nnyo mungi kuba omunene mbutya era ndi munene tondaba. Kati nze ŋŋambe ki? Lwaki onduulira? Ndi munene naye nsaze n'okusala kuba kyenjagala munene. Olabika bulungi munnange. Fetubeereyo katukulabireyo ku gundi ku ssimu. Omuwala gwendaba wano eno si omuwala ono ow'oku ssimu. Bantu babiri banjawulo. Atya like omuwala w'oku ssimu character ndala naawe wano oli character ndala. Ekiteekeddwa okuba. Amukuko akapeera ka mama nakanjako. Leero birthday yange. Happy birthday. Thank you. What plans do you have for your birthday? Katonda yamanya pulaani zange. Ffe tetusobola zitegeerako. Pulaani si nnungi kwogerako wabula nnungi kukola. Onjigiriza akantu. Waaye Katonda yamanya pulaani z'abantu tebalina zimanya. Omuntu ali siriyasi toyogera pulaani. Mazima. Woba oli siriyasi zikole bukozi. Kati bw'ozikola ng'ogamba bannaaye nakoze ekisibo ky'embuzi mu birthday yange kiikino mumpagire. Naye buli wolowooza n'ozoogera pulaani
obeera nga atuuse omukolo obeera toli serious pulaani tebazoogera kuba zo mazima tezirina kyezigattako bw'ozoogera tezirina nze bwe nzoogera pulaani zange tezingattako wabula nina kubanga nzimanyi era nga azizo wabula bwe mbaako n'emu gye nkoze gye ŋŋamba nti eno nagikola ku birthday yange nali nagitegeka ngikole ku birthday yange mukama weebale ngikoze sisobola ku exposinga kye saagala oba kye sinnasobola bwe sikisobola ne Katonda naye bano babawa ebimuli babatimbira ebintu gwe tewaliyo yakuleetedde zino zitaano ziriko ssente boyfriend jayo tayi lwaki olabanga kibi nnyo how labanga kibi nnyo nze mbadde bwe baserebu bonna balina okuba ne ba boyfriends by the way kankukwata ensobi nze siri serebu oli serebu we celebrate you for your work actually gwe serebu omutuufu bano abalala aboogera baneeno we are not celebrating them for anything nze yenze omwana wa Katonda omulamu kaakati ebirala kyemanyi nti nze omuntu w'abantu ate nabo bantu bange naye era otuusa emyaka egideetinga mama Nakanja 23 n'agattako ekyomusajja fonnaawo nze atalinaayo kale kaŋŋambe atalinaayo kaalo kalamba oba ze goals z'oseetinza okubeera n'omwami ogamba nti mala funa ku kyalo ekyagolozi sinnakyogerako naye manya ekyokudeetinga omwami yenna ng'oli eyo kubanga omuwala yenna weetaagako support wamma mbagamba bino ng'era sibalimba kati ku lunaku nga luno omwami akeera kukima kakyayinga kano ne mukanywa wali ku Spring Resort olaba nnyo firimu like olaba nnyo buno budrama buno obukoleya nze mbulaba nakisooka ombulire obulaba si kibi okweyagaliza wamanimbye nze kale at least ku birthday ntwala mu nnimiro tugende tulabe ku kasooli atuuseewa emwanyi ate ku weekend zokole ki nkugambye nze byonna nze eyo yewaba wankolera naye kaakati ntwala eyo tusiibe eyo tujjeyo ku miwogo tugabe bannaye nno muwogo nnaabaze banayo birthday kankubulire bayakwejalabya masaaji gachayeke mutanywa bulijjo ebintu ebyenjawulo I'm telling you yeyo ye birthday tomanya ndibikola naye nga mufunye naye kati kubula obulungi bw'oliko abasajja tebakusumbuwa we already oli mu limelight naye kati oyagala kunvumya bantu adija obulungi buliwo mwomulabira mu Kagomesa ono omwana singa mumanye engoye za birthday zetumusanzeemu naye njogera nnyo njogera nnyo nange kale kankubulira adija ebiwedde ebisembayo n'ebisooka musajja abasajja babaawo abakwana tosobola bagaana kubanga ng'omukyala kiba kya butonde but it's all about time buli weweevuga speed mu bintu by'abasajja mukwano oba teweebuze speed kuba kulonda muntu naye emyaka 23 n'omusajja aba akyannyooma omusajja aba akunyooma nnyo 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 ofuna munno ne mukola mwenna ani gwe kennyini otegeeza ki twagala kukola na musajja kale kankubulira adija omusajja ne mukola mwenna ssente ne musevinga akasente kammwe munnaye kankugambe kino Mukama Katonda oyo omulaba nze mulaba nze Mukama mulaba yadde mwali muffe kati Katonda oyo mulaba gwe buli wozuka ku makya ne bw'oba otudde wano
ngambe ne muganda wange onanfunira ddi ne bwana batakuzeemu ng'omuwulira yaba ayina ekiseera kye kati teweevuga sipiidi kola ssente weesanyuse soka owulire okwesanyusa mumanyi kwamu buliri ndowooza Hadija okwesanyusa kweŋŋamba kwe kuno kuba kati oweesanyusa otya Hadija bw'ozuuka ku makya ne bakubira essimu oli musiraamu sijja kwogera kiri eri nekiriwa ati nze ate nkyagala nnyo era kikozesa nnyo okukirunda mpulira mbu kiriko ssente ennyingi ne bakubira bannange haba naye no ezaddeyo nno 6 nno ku luno waliwo endala ezadde 12 lyessanyu 12 owulira ne bakubira munna bannaye mwanyi nno bambizimulisiza lyessanyu okulunda n'okulima bikuwa essanyu nnyo okulunda n'okulima awo oba weesanyusiza lingi nnyo awo oba weesanyusiza ettaka ekimala ssanyu gyendi gwomanyiya egwadija omanyi ozuuku kange olina wano olina wali ng'osongayo obusonzi bwoti ebyo byonna obisonga nga n'omuntu waali kankubuulire it makes sense Hadija omuntu oyo ajja kujja wamma muli bangi teweefuga speed naye ngukubira light nti kisaanira kati Hadija bye by'abaami bibalekere ngambirekerani abaami baffe ababo tubalekere ki ababo nze yes wowo nange nkimanyi wowo omwami wowo omuliko bwomu era nze newunya ne bwakola n'abantu bameka mwatu era ngenda olabanga era akakomwe kali naye naawe ebyo just bintu bya media ogundi walokosa wa media byebyo byogambye buli newakola n'abantu banyi kyogamba naye bannaye nze kendiyagala omusajja tubuulire kyekiribaawo kwolwo ensajja kuyuguma bweti si byansi by the way si byansi nze saagala bintu ebyo sibyagala ebyokwemulisa mu butaala tekuba kwemulisa naye mu bintu byesaagala kale gundi gwe relationships ezo oba obufumbo it is not a joking subject gyosobola obeerawo n'ozannyirako okitegeera kitwale nti nno eyeebeera omusajja ng'amanyi ebintu buli kimu ng'akitegeera tewali buzibu anti kankugambe omusajja wo oba omuyina ng'amanyi ebintu nga bw'ogambye ng'akufaako kale bakiyita kuwaabamu ng'akufaako nga atuukiriza obuvunaanyizibwa w'omuntu w'emirembe temudda mugundi mukulaakulane byammwe we nakugambye obulungi bw'oliko n'owakana kati toli mulungi oli mukyala mulungi gwe bawala bameka boolaba abatula mu kamera ya HK Media nga bali kunnakyo nzera nti simanyi bye makeup y'ebizigo neesiize sisiwuuse tosiiwuuse olayika bulungi seesiize bizigo nabye bunabimato amanyogo meeru kaakati dentist yagakolako oba wazaalibwa n'amannya ameeru wabula omukazi mulungi gundi dokita wow ezo sente zigula chachu ono omwana yategeera kye bayita ezo sente zigula chachu obulimwezi okulaba dentist nze ngenda ne kwa dental care nga gannumye era yakankuulaga Dr. Ibra olina ogafaako galeme kubeera infected baleme gajjana naye natandika ogafaako kuva we bagakuula naye emeera obulungi mampi nze byonna mbibalaza abasajja abali eyo omugundi mu USA ne mu London lwaki oyita abo oyita ku balimi b'e Masaka na mukazi gwe yita ku balimi
yita ku balimi b'e Masaka bannaye nabwe omanyi abasajja bali e Masaka abagenda e Bulaaya nga balimaye nga bali Masaka ne bavaayo olaba ekituufu kiri nti wamma abaami nkyanoonya ssente anti bw'ofuna akwongeramu ku ssente ojja kunyumirwa obulamu bugenda kukunyumira oleme kupatikana wekka zadija endowooza gye siina mutwe ng'oli muwala wekka bannaye zimenya gwe lwaki okyeteekamu kale kambuuzeemu ekibuuzo lwaki okyeteekamu olaba nze saatondebwa kubonaabona si mu bubi bambi omanyi ekiba kikubonyaabonya omanyi lwaki omuntu abeerawo n'agamba nti omusajja alina okuba nga asimanya angattako akola singa oba okkiriza omweri okukwerigombako otuuka n'owulira nga it is a burden ne singa omuntu aba takwerigombako talina kyatwala kikyo lwaki oba omenyeka ate yeba relationship kyo nakyo nno okusacrificinga nnyo nze adija ekintu ekikyasinza okunyiiza kwe kunerigombako bannaye kinyiiza otuuka n'ogamba naye nkuze kyaki okitegeera anti kati kankubuulire nanti labayo kati olabye kiri kyogambye mbu oba olina okuyambibwako kyova olaba omusajja yagamba nti buli mukazi malaaya naye kakati nze omwana omuto nze ataligamba nti no ndi kale mu nkaaga sinatuuka mu 60s aba 60s ate nno bo baleke tetugenda yeeyo munnaye mama tannaweza yadde 5 tondaba mpozi gamba just kutuuka mu myaka egi kale adija just ndi mwavu kankugambe kino owulira tolina confidence kale no kiri bwe kiti ekyobwavu kale kankijjewo naye just sinafuna busobozi budeetinga muntu omusajja sookyusa obulamu saagala abukyuse abaami abo boolaba bazibuko kama yabateekamu kyanso so ofuna omusajja n'akyusa obulamu bwokanku Hadija obulamu bwange obulaba tebulimu yadde omusujja tagenda butwala mu ddwaliro nti bakyuse omusaayi wabula nze nnyina okwetereeza ngenda munywa kyayokya ebyomusajja okukyusa obulamu byamubuza nnyo bukoleya ndeka tebansaddaaka nze ansaddaake museke wamma tansaddaaka kyokola nkugayo ofuna omuntu ne mujanga mwezi mba nakyo tokyagala ate okati oyagala ki oyagala kuba shuga mami ekituufu Hadija omwami yenna ndaba wamma gwe omanyi ekyokukola agenda kujja njagala ng'avuddeyo mugundi mu America oba mu London bannaye ne bw'oba oli mulimi owa Germany it's fine wategeera nnyo business kwata confidence booster oyina okukwata ku ddoola ng'okyali muto ddoola ezo ziraba ne buba leero nenjikwata n'omusuubuzi Masaka it's okay wamma kambabulira ekintu kyensinga okwagala mumpe bizinesi nzirange bakama bange mbasaba busabi dollars nzikwateko mu mirimu gyange obadde okako omwana okufumbirwa biki excuse moi wamma business olange bampe business nange that is amazing I believe nina potential era nga n'abampa bannaye nsiima nnyo abakuwa obulamu nsiima nnyo bambi bakama bange abampa bizinesi nsiimira nno ddala bannaye omuntu okwevaamu n'akuwa bizinesi n'akwesiga n'agamba girange aba akwagala kubanga aba alabye abantu bangi naye n'alondamu bw'okozesa ng'oyogera busobola n'okujja abantu ku mulamwa bambi naye ate wali woba oli mu character omuntu ayinza otya
Munaye so abaami bo abaami bamanyi ekyokukola kankubulire nze omwami wange alintwala amanyi ekyokukola era akaana akalaba agamba naye akaana ako kale era bwatyo bwayogera era saali yagadde nsange ku TikTok lwaki ansange nga tannakulaba ng'akaana kogamba akaana ko nga tannakalaba ajja kunsanga oba mu nnimiro nno weewunye ndi mugambutusi zange nsima binnya bya kitooki. And that is amazing. Manyi wategera business naye ne buno obulamu obulala bulina okutambula. Naye Hadija osanze nnemadde kuba naye kati ku birthday okubeera ng'otudde ekituufu ekiri nti nze ku birthday yange yonna nze sisalangako yadde kasooli nti wa birthday tekibangawo. That's nice. Siryangako yadde oba kunywa juice nti nno wa birthday. Sigamba nti mbeera sirina bantu basobola kinkolera naye ngambe ntya kale obulamu bwange mwelonda person yemmwe be bayita ba introvert. Olinaona ekintu ekintwalira obudde lekera awo ebyo ebyaloona ojja tandika okwekubagiza ekivaamu onyigira abantu ekivaamu otukyawe ffenna otwegobeko. Hadija emyaka gye mmaze nga kale nga neekolerera oba kye bayita okwetakulira kuva mu bbiri nga 13 12 nga nsobola okugamba nti kanguleyo akandaazi neesalire birthday sikiteekangako mu birowoozo kubanga Hadija olunaku lukya ffe abantu abakyabonaabona banoonyaamu ng'ebyaddala birthday waali gyagadde yeesi naye awo wenkugambira nti yo birthday balina kukolera nkolere toteekamu ssente zo yadde ekikumi. Kankubulire Hadija ebimuli bikusanga ku mulyango zino ssente ze bapanga nga zaatuuse dda nga omanyi mu byonna ekinsanyula keeki omanyi byonna ebinsanyula ssente zeepanga nga nazo bazireese waawo noonaafuuwa kana akandi kati nze ebyo byonna mba saagala era omwami andaba bw'ali bayagadde anze okusanga naŋŋamba omanyi mukyala naalongo nti wangi saalongo tugende munnaye tuguzeeyo awantu weewati limirako byoyagala naye ebimuli ate bwe baba babikukoledde ne boogerezaako ne bino sekisukka ebyo byo bijja kummalanga nanyongerezaako tugeze n'ente ngemu ng'ezaala Mamuli wa bei tonsuula ddalu wano emitwalo 5 giba giwedde nga birthday ewedde naye wali obukadde bwa ssente buba buyise ate olaba Hadija sibyeteekamu ebyokumpa olaba Hadija buli wobeera mu bulamu bw'oku nsi ng'olina ky'osuubira mu musajja akukwana nga oli iga nnyo kisuubira tosobola kumalako mu yo relationship. That's why nze sidatinga kubanga nkyabonaabona labayo Hadija nze nkyabonaabona lwaki bwerangirirako ekintu bwekityo kyeŋŋamba nkyanoonya ssente ojja kuzifuna ssente naye toteekawo nnyo pressure oneeraliikiriza ntya bino bye twogeddeko ng'onoonya nnyo onoonyanga musajja Hadija kyova olaba ennaku zino abasajja bakomplaini nga bagamba abakazi tusinga abasajja ssente kati nze olaba ali just 23 naye ndi mwavu like kyeŋŋamba by the way waliwo jjajjaawo waggulu yaŋŋamba naye mwana wange ngenda kukuba bodda mugamba nti oli mwavu kale yaŋŋamba nti ŋŋambe nti nkyatetenkanya bulamu kati nze saagala omwana w'abandi ava eri ayagala etayimu yange sigiina okitegeera musajja wa Katonda ava eri by the way kindeetera n'okubeera emotion nze omanyi ekintu ekinnuma Hadija nobeera mu nnyumba n'olaba ka firimu ne kabaako ne kakutuusaako oba obuvune naye nga toyina musajja
Ofukamira n'ogamba kakole ki? Ekintu ekyo kiruma. Kafirimu kakutuusaako obuvune. Nina kafirimu ke nalaba ne ŋŋamba ne mukama. Ne ntuuka ne ŋŋamba lwaki ŋŋaana? Watuuyana? Psychologically. Tortured? Yes. Ne ŋŋamba sente zino nnyina okuzifuna. Kati gw'obadde olowoozezza kirala naye nze nalaba ssente. Munnange nalaba ssente. Kafirimu kakutuusaako obuvune ekyobutuufu. Ne ŋŋamba singa mbadde n'omusajja ng'asobola okungulira ettaka lino nga gundi bwendabye bwali mugulidde. Kantuusaako obuvune psychologically, mentally. Kankubulire bwe byonna omusajja wajja bikolera ettaka ajja dikufunira amataka gonna g'oyagala. Si ttaka, amataka. Lwakuba mu lulimi Oluganda olwaffe olw'Abaganda ettaka lisigala ttaka teririna linnya ddala. Naye mba ntegeeza okwongerako. Naye ng'ebyo byonna ndowooza kyeka ndowoozamu. Oli gundi omanyi ky'oyagala. I know what I want. Ebirabo byo byoyagala si bye bino ebirabo by'abawala abalala. Saagala keeki. Kale ekituufu kiri nti naye nze n'ebiri mbyagala. Keeki yange gye ndiyagala gye ndisooka okusala njagala bazzukulu bange be baba bagyensalira. Gwomanyi laavu eyo nga abazzukulu baga jjajja happy birthday to you bannayo oba owulira bulungi. Okategedde bwe kiri eyo ebeera so meaning. Olaba nga eyina kyetegeeza. Keeki eyo gisala eyina meaning. Valiyo ng'omukyala kyenkulabyeko. Nze era ndaba Hadija obulamu nti lonely. Sirina musajja gwe nnyigira, sibeerangako birthday kati nga weeriwo. Naligambye munaye Hadija munaye tojja munaye nti leero birthday yange. Gy'otusange ne munyonyo tugenda kubeera ku mazzi. Ne baani? Ne bakwano bo. Abaliwa. Toyina mikwano. Sirina. Nanti kati abo nkola nabo. Balenzi buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe. Omuwala nnyinamu omu bamuyita Shamati Patu yagenda US. Omulala Kaddulubaale bwe tukola abakolamu ng'oggyeko emirimu gye tukola tusobola okutwala akadde nga sibalabye kubanga tukola ffenna naye mwina n'ebirala byemu. Nange embeera eno njiriba byange babeera eri bayiriba byabwe okitegeera. Sirina ba close friend. Kati ebyama by'obikola otya? Oyo n'emirundi gye nnyomba naye twetegeera. Era bakiyita batya omuntu okuba ng'osobola omusanga mu nju ng'ayogera yekka? Kulumika nnyumba. Ani? Bakiyita ani? Kati nti nze muntu abeera awo. Oyogera wekka. Nembeera ne pressure. Obeera na trauma na. No! Kiri bwe kiti. Ono yagamba oba ina trauma toba na trauma. It is normal. Nange nakyeyigiriza kati. Anti labayo bw'obeera wekka. Kankugambe kino. Yimirira bw'oti mu mmira. Nze mulimu bwe neetunya nga naye yenze nti yenze. Yinsobola okukikola nti osobola. Nenfuluma. Bwe ndaba nnyina ekintu kye mbadde ngenda okukola ne kindisappointing oba nenkola loss. Omuntu gwe nnenya ali omu Katonda yadde bagamba tebamunenya naye oyo namufuula mukwano gwange kyovula bamponyezza bingi. Era mugamba naye muganda nze mugamba nnyo muganda wange era naye muganda wange. Neero ndisappointinze. Kuba kati natuuka ne mmutegeera. By the way Hadija nattondowooza oba nakola mukwano ne Katonda. Katonda oyo buli wenjayanira ekintu. Nandaba nga kiganye mu moment eyo nga ndi iga. Manyirawo agenda kikola nga mpeddeyo. Kye bayita okuggwayo kye kinonga owanise n'opowa n'okkakkana.
era mugambirawo ninze nzikakkane kale taata mpanise omusajja obeera omukyawa ate ye ng'atandika butandisa okwagala ebintu by'abasajja ebyo byo sibitegeera bulungi nati nze nkugamba nze mbitegeera kati onsunirako eyo gy'olye nze ndi nnyeena ate nyabo tonfuula museego nedda anti gw'oli mufumbo era n'omwami wo mumanyi sozo neyo omusajja w'abandi muveeko esiwuwo nze nno bulijjo mmanyiwo nze omuntu mukwano gwange era olaba birthday yange essaawa 6 bwe zituuka nkaaba kuba nzijjukira bingi ojjukira nga maama waakusindika nzijjukira bingi birthday buba buwangaazi oba weewuunya nti ebyaddala kyapeninze kati ojjukira by'oyiseemu okufa wayitako mu kufa nga 17 ogw'omunaana omwaka oguwedde accident eno eyatuli bulala eyo accident yaliwa Nkoni Masaka ku Mbalala Road Enkoni awo yali etya like mwakoona kimotoka kati nze ajija amazima gali nti ekikulu kya byonna banzijjamu ndi mulamu naye siyinza kulimba nti nali ntunula era nalaba ekyakola ki ekyaliwo waliwo yafa kubona wabula naddangulu nga batusikamu nga tekuliko yadde agize abaafuna twafuna obuvune of course naye ate nze si ekintu kye nafuna kyali kimu ebyo ebiseera nali nkyassaako enjala oba lwali luno olwala lwe lwamogoka luti kati ekintu kye nafuna bakiyita psychological torture okumala obunaku nga bwobwo. I'm so sorry. Kati Hadija olwo lunaku kankuulire mukwano oba togezesebwanga kufa kivula akale newunya abantu abasala emyaka tebamanyi value ya bulamu tebamanyi what it takes okubeera omulamu tebamanyi how it is very expensive okubanga oli mulamu. Kati nze buli birthday yange bwe zikona nze n'oluusi ntya neŋŋamba teziwera 5 nefa kimbeerako kubanga yagamba nti buli muntu afa ku birthday. Tekiriko birthday kyeŋŋamba tekiriko birthday wabula kiri kukuba nti owangadde n'otuuka kweja emyaka. Kati nze buli birthday nkaaba nnyo amaziga nga nzijukira byempiseemu neŋŋamba mukama ompise nze buli birthday gye mbalanga omwaka omupya. Neŋŋamba mukama nawano nayitawo nawano naye nga okitegeera ate era wenzijukirira nti olaba nabonabona nempitamu mu kino nakino kyendimu essaawa zino ŋŋenda kisobola. Kati nze bannaye simanyi kiri mu 23 years I don't know simanyi kyengenda sanga era ne mukama namugambye simanyi biki omuntu byayitamu mweje emyaka tusimanyi bisomooza ki simanyi buli muntu alina ebibye byayitamu. Naye mukama I believe agenda kunsobozesa inshallah. Kankusabire nsabira kuba njagala nnyo ssente njagala nnyo kukola ogenda kufuna ssente naye n'ekyomusajja kirowoozeeko. Omwami wange banalina akagamba ako mpulira ka kisiru mbw omwami wange omwami wange ow'eriiso eno stage tena wabula ndeka ze tonteeka bintu by'omukwano sitat olabayo ekintu omwami wo kyalina n'okiteekawo nze njagala omwami amabuuku mwami wange najja kujja by the way nja muyitanga Ssaalongo nga naye ampita Nnaalongo oba mukyala nga nze muyita mwami. Maama Ssaalongo Nnaalongo olinayo wabala oba ozaddeyo ku balongo? Buli mukyala Nnaalongo. Nze siri. Owemula sibalina abalongo nze sinabazaala. Naye buli mukyala Nnaalongo kubanga ekifuula omukyala Nnaalongo okimanyi?
ekifuula omukyala Nnaalongo nkyogere kubanga tulina engalo ezitenkanankana kati ezo engalo bw'ozigatta bbiri bw'oti nga zikola abalongo ng'obeera Nnaalongo. Abasajja nabo balina engalo naawe totubuza. Waliwo ezaffe ez'enjawulo. Ojja ekibuuze bajjajjaffe nkusindike wa? Hani abwe tuva wano ngenda kutwala ewa jjajja. Omanyi okusindika ebigambo omuntu n'afuna amakulu nga taweebuuse. Bajjajjaffe naffe bwe batugamba. Engalo zino ebbiri wamma bapimira ku ngalo. Engalo era bw'ozigatta bw'otya ugamba ndi Nnaalongo. Ererera wala bagamba nze era nina mukwano gwange era ku ngalo. Ate gwe kyolowoozeza kirala kyekyo munnange nno nkukwata nnyo ensobi mu bintu ebyo. Mukwata nnyo ensobi omukyalo nti mpimira wano era nze nnyina mukwano gwange anjagala nnyo nnyo ampita Nnaalongo. Kuba kati awo abalongo ki bw'oyogerako si ampita Nnaalongo kuba kati kale ye mbumbwa ndabamu ekifaananyi ky'okuzaala abalongo naye nze sibaagala. Mama wange yabazaala naye nze kale balina eddalu si ddalu naye abaana ababiri omulundi gumu. Ate buzibu ki bw'onaaba ozadde mangu awo tobazaala naye bw'onaaba ozadde leeti kati nga ffe abakuzeemu mu myaka 55 awo neetaagayo babiri emirundi eki ng'obazadde omulundi gumu babiri emirundi ebiri. Abalongo abwe abalongo abasooka n'abaddako abalongo kyembatiira kale kati oba obagabanya otya omukwano gubeera automatic obayonsa otya tebakuulamu omumiro nze bayonka mama wange nga obatuusiza okuba ng'otuusiza okuba namu Katonda akuwa okusaasira n'engeri y'obbalabiriramu n'obbaagalamu. Bannaye bayonka mama byonna bya Katonda. Kati gwe obadde ogamba nze ndowoozanga ow'obuseegu omuntu abeera atya Nnaalongo nga tetazadde balongo. Nanti buli mukyala Nnaalongo. Ate atya kyova olaba ne bw'oba olinnya booda ne bw'oba olinnya booda owa booda tugeze nga ekifuula okubeera omukyala Nnaalongo kyekyo kyenkugamba teri kirala. Olaba ne bw'oba olinnya booda olaba n'abami bakimanyi. Bw'oba olinnya booda ekifuula omukazi Nnaalongo tugeze nga ova Kibuye. Omwana omuto tayinza kuba Nnaalongo. Akula n'ayawukana ku kwono n'ono. Kati tolaba nti kyolowooza kirala. Afuuka Nnaalongo. Kati nze kyenkugambye. Y'ensonga lwaki omusajja kati kyekiyisa omusajja Ssaalongo atali Ssaalongo. Olaba ne bw'oba olinnya booda ng'ova Kibuye ogenda Namasuba. Era owa booda akugamba mpaayo oyo gw'ogamba. Ani Nnaalongo? Nanti ze zino engalo bayithayo kyovola n'abasajja baziina era nabo be Bassaalongo. Kati gwe kyolowooza engalo ziri ttaano nazo ziri ttaano bw'ate wezeereta abiri ate mbuna nanti ziba zeegasse beziti bannaaye muganda wange kale tetukireko ekya Nnaalongo naye wamma Nnaalongo nze gwe mmanyi ye Nnaalongo era okuva na leero mpita Nnaalongo ate maawe yajja okuyita Nnaalongo naye ye baabimuveeko ye ekisooka n'omusajja n'omusajja eyantamye abakyala eyantamye abasajja mukyala gwe wali obeddeko awo ng'olina omuntu gw'oyagala nga tosobola mufuna kyali kikutuuseeko nga ne bw'olikola otya tekisoboka. Eyo bagiyita crash. Okwo tekuba kwagala era omuntu bw'atyo bw'omufunanga mpuliriza. Munnaye that is my true love. Omuntu bw'atyo bw'omufunanga the moment we muneegatta naye weppa bwe bikoma tojja kuddamu mwagala. Aha kakati omuntu oyo omulina mulina olina gwe crashing muyimbi muki lwaki mulowooleza nnyo omuleete nze muleeta nga saga akula mwana abuwala ng'abona era kuba buli wentunulira bwe nti ne bwe mba mulaba mu bifaananyi manyi buli muntu amulina mu nju kati onagamba kifaananyi kya Yesu weebale nnyo kati
omulaba nga alina innocent nabyo gye biri ebituufu ebyobulamu ebituufu nno naye nga oyo Jesus gwendaba mu vidiyo yoyo naye kati siba museegu wembanga nyina crash koyo Jesus ebifaananyi byanjawulo byebakubamu mu Yesu yoyo kwainako crash ate nga tosobola mufuna ekisooka wa ddiini musajja wa katonda osobola okwagala katonda era no maama nakanjako yennyini bana era nkutunuulidde nenkukemeka bwe nti ng'oŋŋamba nga bw'ojja omundeetera neŋŋamba onaamusanga waggwe badde manyi oba ogamba nti oba waliyo gayakkuba eyo bino ebyoku nsi wano eno tebikumalaamu nnyo ebyoku nsi wano eno mukwano obigenda kitono mukwano ensi tugibeerako lumu bw'ofa oba ofudde obigenda kitono woomanyira nti ebyoku nsi woomanyira nti ebyoku nsi wabeerako ko ku ssomero kati nze mbeera n'abantu n'owulira story wabeerako ko ku ssomero nga muli mu kirasi tugeze oli mu kirasi kaŋŋambe ng'olinga mu P5 kati ng'olina omulenzi gw'okulashingako nga wayanguwa nkugambye kibanga ne bw'oba olaba obukoleya olaba abaana b'Amerika babeera ne ba boyfriend obeera tosobola mubeera temusobola kweyagala ate kati olaba oyagala bimuli as in flowers kati labayo kyenkugamba bw'obeera mu kiraasi edda ng'oli naive wabangawo akalenzi nga kaba simaati ng'ogamba ne oba bwe nnaakula tujja kwefumbirwa naye nga n'okwefumbirwa tomanyi kiteekinga ki akalenzi ako n'oddamu n'okasanga ng'okuze ng'ogamba nti bwe ndikula womanyira nti ebyensi tebikwemazaamu oli mu ansi okuutiza yono omuntu gwe naleeta neŋŋamba nja kufuna ssente ebyo ebiseera nga apaakinga omuceere kyekyo kyennyini kati okimanyi oyo omuntu oba owulira nga ye trulavuwo banaye nze nga nsomera eri mu kisulo nga ne ku weekend tetukoma nawo okitegeera ng'olaba omulenzi maama bannaye ebyensi tebitwemazangamu kituufu nnyo okategedde oddamu n'omusanga ebyemabega byerabire kati nze ebyaddala wano ebyoku nsi ekisooka abasajja be mulaba nga balabika bulungi banyiiza bunyiiza abo boolaba si bangu ate batya si bangu batya abo abantu obalaba ekisookerwako ddala era nze ndabula buli mukazi ali eyo bwolaba omusajja nakkuba ku intaneti alina muntu we alina omusakazi we ali abantu abatalina bantu mukwano towakana olowooza buli omu alina omuntu alina tewali muntu atalina muntu okuleka nze mu comment section abantu bangi abatalina ezo ziba comment baba banyumirwa tewali wakera ku makya najja nakuba ogugambo ogunene ng'alina profile nga bamumanyi n'aguwandika bwati n'omukebera nako bwati ate onoonya abantu abasanyufu tebali nnyo mu ebyo naye nga wamma abakyala mbabuulira temufanga ku bulungi mufenga nnyo ku ntegeera omuntu atategeera amenya n'omusajja omubi naye tabeereka naye omuntu atategeera amenya babeere n'ebi mwagale abantu bategeera okutegeera era kyekino ng'ategeera nga ye respectinga ng'ate naawe akutegeera oba ng'akuwa attention omuntu akuwa attention akuwuliriza n'akutegeera era nakkaanya naawe nemuteesaganya nemuteesa kati gwe bw'olunduka mu bya face kati gwe n'abeera n'ebyo byonna nga mumpi osoogena naye abampi bantu kuba kati ndaba ase mu bubi bambi onnumba ndaba onnumba mukazi abakazi tulina okuba abampi onnumbyemukko naye ngamba omusajja era kankutte kati mwenanga muli bantu ate kati nze ngatta n'entondo
ng'obeera n'omumpi ng'akoma eri wansi olw'okuba alina amagezi ategeera. Just mmanyi kyenjagala bwekibeerawo ng'okimanyi. Bw'oli mumpi ate n'omusajja ofunye mumpi olina okufunako omuntu nga wanjawulo. Gwe lwaki osuubira ozaaleyo ku baana abe? Lwaki osuubira nti buli gw'ogenda ofuna mugenda kuzaala? Bw'ofuna atazaala ate mbambe ye gw'onaamanya otya nti ozaala. Nze already nnina nazaala. Ekisookerwako kyo nze kyensooka olowooza nga sinalowooza byakuzaala kiri ategeera. Kati ebyokuzaala bijja tosobola kubanga wakadeetinga omuntu n'opulaningirawo okuzaala nti bwe tulizaala kibanga omusajja bannaye teri kintu kisinga kunyiiza. Oyina omuntu ng'omuntu oyo first time omutunuulidde omulabyemu ebintu byonna byoyagala. Waaw. Naye so sijja sinotunula ku musajja ng'alinga ako akatebe nga mumpi akomaawo. Akantu ako akampi okalaba okalaba nako kabayo wabayo abantu babakalabamu omugaso. Si mu bubi wamma ekiri bwe kiti buli muntu Katonda yamutondera omuntu we. Buli muntu ate gwalaba nti nno mulimu abagenda okufa nga tebalina bantu nga Katonda yamuwandikako nti gojja kuva ku nsi nga tofumbiddwako tebakubye embaga tofunye muntu. Kozi n'embaga gye ziri ebintu n'ebyo eby'obufumbo bigazi si byawe kuba okukwata akasente kange. Obadde akyali wano ku Valentine okwata akasente kange nsanyusa abantu kaŋŋambe kale 5. Tosobola tobeera nnyo miini banno bayita ne balyako. Ekituufu ndi miini ate ndi mukopi. Balungi abatulaba tulina Mama Nakanja kwe twazze kunyumyamu tetuli mu lutalo tewali bibuuzo bingi tunyumyamu bunyumya ng'abakyala. Naye maama nvuga sipiidi okufa obufi. Mukyala ng'onvuga sipiidi. Ntya ekyo eky'omusajja okigaanidde ddala oyagala mataka kyakyu nkoko. Siga bannaye nkwata bulungi siganye musajja oba mwami. By the way nze saagala musajja njagala mwami. Wabula kyeŋŋaanye oba kyennagaana oba kyesiri interested nakyo okubanga ndeetinga nga nkyakola ki nga nkyeyiiya mba mmenya bannaye n'omuntu bannaye n'omuntu eyeeyiiya aliye kenyini akugambe nti omme naye wakebaka we bati ku muntu omuntu tanaba kugamba nti omenya gwe kenyini obuza nkumenya muleke oba omumenya ekyo okwebaka sinnakyogerako example. Naye ebintu ebyo ng'obitegeera nnyo addi oba omuntu atudde aneeno n'omutuulako nkumenya oba omumenya obugumba. Wow. Kakati kale nze saagala kunnyooma. By the way kankubuulire nze saagala kunnyooma. Owuwo tali kunnyooma kankubuulire. Saagala kunnyooma. Owuwo. Njagala omuntu anaatuula ku tebo. Njagala omuntu anaatuula ku tebo. Aleete fifite ndeete fifite. Tutetenkanye obulamu. You're one in a million girls. Anaatuula ku tebo agambe mukwano nti wanji mwami nze saagala mukwano gwa kusonda soka ompulire njagala omwami nze bwali bazze nga tuyimiridde omanyi kye bayita okuyimirira wamma tojja musajja wa ssente takategedde kiri bwe kiti kati nze njagala omusajja wendituukirwa datinga ng'asobola okukwata miliyoni 10 n'angamba omanyi gattako miliyoni 3 nkukoledde kino. Omusajja wakwera miliyoni 10 aba ali sure nti miliyoni 3 oziina. Miliyoni 3 nziina? Manye nti omusajja wagulirwa emmotoka ey'obukadde 6 aba kimanyi nti miliyoni 2 oziina.
Okay. Tegedde bulungi nnyo era sigenda kuddamu kubuza kibuzo kirala kyonna katuddeyo ku Maama Nakanja. Ojoininga di TikTok wangambye bizibu ki by'osisinkanye mu Maama Nakanja oyo? Tebakuyisaamu ku ggaali. Tebakuvumako. Kati ngamba koze eki. Abo abantu abangi ennyo b'osapootinze. Nze nga b'osapootinze buli muntu bannange tebakuyisizzaako bubi. Naye nze nga sirina tabbu liita waabwe. Osobba gwe nga tolina tabbu liita waabwe naye nga bali bagirina. Sifunangako mbeera yonna n'omuntu yenna. Embeera gye nsobola ofuna ebeera nnomo kibanga bw'onaabanga oline munno. Abantu bonna ate abanaawangaala mufuna obutakkaanya ate era mu bugonjoola. Abantu bonna abanaawangaala ate abantu abeeyagala Hadija nga nkwagala oli mukwano gwange oli mukazi womanyira nti nkwagala Hadija nga nnyomba nnyo naawe nga si nnyo nnyo ekiri too much naye nga Hadija si kuyombesa nze okuyomba kwange nno Hadija okuyomba kwange bw'olaba nvuddeko nnyo wayansirika nnyo wenvaako ennyo nsobola okumala emyezi ng'ebiri oba gumu nga sikuddamu nasigamba nti mba nkukyaye naye mba saagala lutalo mwezi gumu nga toyogera na muntu gw'oyagala it is big. Anti labayo n'olunaku nga toli mugumiikiriza mu bulamu anti munnange lwatali musajja nti onnerigombako omuntu nga mukwano gw'obeera tolina mu distance nze sikijja kale nnyo kutuuka ku ekyo kale siba na mukwano gwange mukazi gwe njogera naye buli lunaku lwa Katonda buli lunaku aba n'ebyokukola nange mba nabyo naye tekitegeeza nti si mukwano gwange nze mukwano gwo mwenyumiza bye mwalabye ku TikTok obugoye obwakabi biki sigiine yemboozi kati gwobula obudde bwo obw'eddembe okola kati nze mukwano gwange kanjogere mazima gwe nnina gwe ŋŋamba tikyali wange wuuli nga si best friend naye nja mumenya omutima kuba yasobola okuba nga alowooza best friend wange muleke ekitegeera naye nze mukwano gwange gwe nnina tusobola n'okumala wiiki omuwala nga soogedde naye naye bwe njogedde naye tusobola okwogera essaawa okitegeera ne tunyumya ku bigendo tugattako ne tusaagamu ng'abantu ne twejerega topiki neevaawo ne twesiibula ne mugenda ku next okitegeera era ne mmala wiiki sigamba nti Hadija mba sikwagala ne saagala nnyo kuyingira mbulamu bw'abantu nnyo kutijjirako saagala nnyo kuyingira nnyo bulamu bw'abantu ate nange sikyagala okitegeera azonga azitukwatagana tekina olaba ne mama wange soogera naye buli lunaku ekyo kyoli gwe mukwano ogusinga obulungi kubuulira amazima kubanga friend wo ne bwanajja waka ne bwanajja mbuno mbeere wamu mujja tabuka omukwano ogunyuma guli eri wala nga mwewulizaako lwe mwagadde ne musinkana lwe mwagadde ne musekamu ne mwekubya ku bufaananyi buli omu naddeewo nze nnyinza okugamba si bifaananyi toyinayo bufaananyi kati bayibuli leka nkugambe nze kennyini nze ng'omuntu nanoonyeza ebifaananyi bya birthday kukupostinga nga tobiraba sisaba muntu kumpostinga otubuulira ffe tubeera tukupostinga postinze automatic kati bwe nakebedde mu ssimu nenzijukira waliwo vidiyo gye twali tushootinga ne Taliviyani Prince nankuba ebifaananyi kati bibyo ebifaananyi bye najjukidde ne ŋŋamba okozesa bipostinganga nga mwe biri mu ssimu naye nga saabiwa budde kubipostinga okitegeera bangudde teweewerako ddala budde mbwewa naye nfuba okulaba nti kale obudde bwe neewadde kale kaŋŋambe nkyatetenkanya bulamu sinatuuka kwejalabya buli omu kankubuulira atetenkanya but also you need to make yourself happy. I am. How do you make yourself happy? Awo obodda nkubuulire butya bwe mbeera happy
ng'olimye ng'enkoko zimaze okuka kati eyo yonna twavuddeyo kati ŋŋamba eno gy'ogambye nti no tugeze mu bimuli simanya biki ekisooka ekingana okgenda mu bbaala oba mu kilaabu oba ndooza byebimu oba out ekisooka nkyali mu bulamu bwa kekkereza ssente njagala njogere mazima buli wendowooza akasente kannumamukko ekyo kyo tokireeta lwaki otumiza nnyo ekintu ebintu byendaba nga tolina byekolera sooka oveewaawo ebintu by'okowa bibamu okusasulira ekyo ekintu ky'okumpa kirimukko okusasulira sajja ajja kugumiikiriza paka wanaakuwasa mpa taatawo akuzaala emirundi ayina amataka ngaameka muyina ettaka ono ajja amuzaala emirundi emeka ono mirundi ngaana awo yennyini ajja kukola ate mugambe wendi saalongo wange buuza ku step mazawo bastep mamu bange bajja yita wane no mu kamera yange bakuyiseemu olaba ebintu ebifula happy ekisookerwako ddala ndi muntu wakadongo kamu nnyo 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 100%. Kati nze muntu mu Buganda ng'oli hambo nsi Buganda ebeera mbeera ya muntu kati nze muntu ewantu wange wembeera ewaka olaba nga owulira wano nno waliwo n'ebireekana mpulira ebikoona wali tewali nti olunaku lulamba nsobola osiba mu kikomera bwogo kati nkuba kadongo kamu n'enkuba n'otulo then bwe siba kadongo kamu kubulira ebinfula happy nga kisobola n'okuntwalira obudde singa mbasazeewo kumalira budde waka ndaba series ndi muntu alaba movies nnyo 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 nkwata essimu ninjiteeka ali eri naddala nga nyina stress njiteeka mu do not disturb nentandika sharing erina episode nga 2. Zino ezitali njogerere ezibeera translated anti yefuka singa tosobola na kwekanga ebeera wansi nga bagitranslate nze tugeze weeba yaba China wansi wabawo oluzungu lwosoma nze nga nkonya nti amaaso agange gano ag'okugekkereza ate ntandika okugatunuzawo nti nsome ebigambo aya Dija olimba ki nze munaye byembeerako kati kano kafirimu wengira nga nzirako ku buyimba kati kaseri kendiko kati YouTube channel yetu se kubantu y'abantu batono kuba sigifaako baku subscribing otandika okubeera ng'oteekayo videos nali wasemba teekayo sigigira nnyo kugigira tandika ogifaako ngenda gifaako kati olaba seri already oli gundi kati olaba series kaliwa kaseri kakano kendiko lubabu problem that a lot of people face. How to achieve that level of kanzita kati kaneno bakayita love designer kati jukira njagala nnyo bya fashion zitatange mutunzi nange olusi ngenda ne muyamba ko esiribize kati kalimu ebya fashion biki okitegeera kati okawo obudde n'okalaba n'onyumirwa n'otwala obudde n'olaba challenges omuntu zosinkana mu business n'olaba bingi naye bannange mwana gwe byonna nga tubitadde ebbali bakuza bulungi oli mwana mulungi nnyo bino byonna byenjogera nze mbyogera naye nze manyi omuntu omulungi era sinza mujjako credit jjajja wange awummule mirembe amin kama mumuze mirembe kubeera mbeera awo neŋŋamba yandibaddewo wali ofiiriddwa ku muzadde kale mama wange waali naye gwosinga okwagala mu bulamu jjajja oyo embeera gye yampisangamu edda gye nalabanga nti ambonyaabonya kyokka obudde buno
obudde buno gasiza emirundi gyonna nina abaana bembeera nabo bembeeramu abalenzi ne baŋŋamba naye lwaki oli mukadde ffe tukooyo tubonyaabonya ne bagamba mulaba ebintu bye mbagamba nange baabiŋŋambanga nga ndowooza munnange bambonyaabonya mukadde naye wakuzibwa okitegeera kati jajja oyo nkozeko brain test obwedda nkutiizinga nenjogera era nga omanyi naye bambi weebaze bakadde nsabira bwe ndigaggawala nsigale nga bwendi kuba ssente ekyusa muganda wange sente ekyusa olaba ogamba nti nze ŋŋenda mu kyalo maama tujja kulaba mundege ng'otudde sente bwekyusiza waawano osobola okwata miliyoni 10 ngambye busente butono obutandikirwako lwozikutte jjukira obadde ne pulaani nga tezinnajja wenkubuulira nti sente ekyusa wabula bw'otabeera gwe kennyini n'ogicontrolinga gw'olina okubeera mu control ku ssente kyovula ssente ye mulaba asooka ate era ye mukwano asooka kati n'ogamba ne bannaye mukama negwe katonda gwe n'ontuusaako miliyoni 10 tomanyi mukama kyonkoze wezijja n'opulaninga kakati sente zino wezijja njagala nkole bwenti nkole ne bwenti Hadija sente nezikeera nezijja nozireceiving ku ssimu okimanyi buli pulani gy'obadde nayo eyezo sente esooka nedduka nebula naye kati nze omanyi kye nayiga wempulaninga nti njagala miliyoni 10 oba 5 oba 2 kyensooka okulowooza neziba tezinnajja nti ziggwawo mu kaseera katono sizirabange ennyingi okitegedde ekyo ekitakubeera mu mutwe zisobola okuggwawo nga tolina kyozikozeemu nze naye ziba 15 nfuna okulaba nti nyina kyenzikola mukala artisti kanzongere wali wenteeka kuba ziggwawo mangu kati edda nze ekitambeeranga mu mutwe nti sente zizze naye zigenda kuggwawo mangu mbeera ndowooza weeziri n'ojajamyanga bw'olabye mukwano ne ziyitawo n'otula n'ogamba nazikozeemu kikozi katonda nazikozeemu kiza nti siina gwe neebuuzaako weebuuza ku Yesu n'obeerawo n'ogamba nazikozeemu kinze bwe nti wembeera mu nju bwe nti nga bw'owulira njogera sente zaalasewa naye bannange ebyo nga bikyali awo sente ziriwa Hadija ekyo ekintu kisoomooza ekyo kyegendereze nnyo ne bwebeera bizinensi oli naakuwa bizinensi oba advert n'omala ogikola nze mbulamu bwange nga sinnakola kalangu ka muntu ne kapositinga ntya nnyo okulya ssente ezo kati venye olumala okukakola ntuula ne ŋŋamba nzitandikirewa nkole ki kuba gwe ne bw'olizitunuulira otya nga nnyingi kiteeke mu mutwe nti ziggwawo mangu kati ozikolemu ozanguyire ozikolemu ekintu ky'onaagamba nti amaanyi gange tegaafa togge okitegeera kati sente oyo mulabe waffe ate mukwano gwaffe kuba yamala ebizibu akacyayi kano tewaali kangulidde singa si ssente ate nga ngenda kanywa nze nywa nnyo kyaya nyogoga nga tayokya kutidde kati kwewuunyisa nnyo bannaye mama Nakanjago nkubye emboozi olugendo lubadde luwanvu kati mu myaka ng'ebiri okuva kati gweweraba otuuseewa Katonda yamanyi simanyi gy'oseetinze Katonda yamanyi ne bw'opulaninga ebyenkanawa sooka nga kulowooza Katonda yakupulaningira ki ndabye banno bagenzeeko e Nigeria bazannyeko n'Abanigeria ab'amaanyi gw'osuubira kino okubeerawo Mukama ngakkiriza kati Hadija Katonda nasazaamu pulogulaamu nkubuulira mazima
kakati mu byonna byetu pulaani nga nze nagambye edda pulaani zange sizoogera wabula bwe happeninga ngamba yali pulaani nga tukuba engalo okitegeera wabula etannabaawo sigyogera kuba mba simanyi kati mu myaka 2 nze gwe balidde 2 nze mbalira mu 10 maaso kakati 10 mingi gye neetaaga okutuukiriza ebirooto si ekyo naye eryo sagala kwewa bbanga ttono eryo ebbanga ttono nze manyi ebeere kaŋŋambe nzikiriza naye nze nkuwe example kyoba ogamba nti nno myaka 10 mbeera neewadde ebbanga nti bw'ogamba myaka 10 okola weetwala nga toli ku pressure y'amaanyi kubeera n'okukolera ku pressure oyinza ofundikira ng'okoze loosi nnyingi mpozi naguno mwaka mwinasho abatulala yadde mugw'omunana nga 22 era ku Labonita tiketi emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza yakakadde era nga ntambula nazo obadde oyagala gulayo ku mmeeza emmeeza kubeerako kino ki emmeeza etuulirako abantu 5 nange wallahi Adija nkubulira amazima ga Katonda mugule yo tebo njikutte banaye Adija tubuzeeko tebo banaye si kituufu naye mu maaso eyo njagula nyinza ogulirayo abantu tiketi ogambye nzirina yebiri nga mu kiseera nyinza ogulirayo abantu nga 10 kati nga tonnavawa ogenda nazo n'akasente nsigala nako manyi nze nkola bizinesi ati gwamanyi kyoba akasente tekaliyo naye gwe mukyala Sozo bannange wulira omwana bannaye kinsimattuse bannaye oba kiki Sozo lwakiyanninya nnyo ku mutwe wamma amweyagala nnyo as in business kati nekinkulaminga mu mutwe kale ekyo just bamukirowooza mu abali ku media oli mwami mufumbo omutya mwononera amaka ate mayo genda gamba oli mwami wange mujja mwononera amaka mulekera ozanyira ku maka g'abantu gwemu naye gwe gamako omanyi kigategeeza gamanyi amaka kyekategeeza gamanyi amaka kyekategeeza omuzannyo egenda kubeera enkoto ya Namuli mututegekedde ki enkoto ya Namuli mututegekedde ki gwe manya enkoto ya Namuli mutegese tujje tulabe mama mugw'omunaana ku theatre Labonita nja kugulako tiketi si Adija ngenda kunoonya abantu tiketi era ojja kunoonya olina okunoonya amiina munaibu nfunirayo no n'abagula abalala abali ku mukutu bagenda kugulako tiketi ogenda laba tiketi zirina mu bungi ngulidde abantu 50. amiina abantu abali e Bulaya babaagalamu amiina kati zisanga watuzigula nzirina kati bayita ku namba ki nsome namba eri 0778 678 201 ayagala ogula tiketi dduka misindo tuguleko tiketi oyinza n'okugamba nti nze nguliddeyo abaana b'ekitago obweyo empereero nguliddeyo abaana b'okukalere wali mu Kimumbasa badde bajje beeyagale abaana 10 ate bigenda kunyuma bigenda kunyuma nange nja kujja ojja kujja olina okujja okumpagira naye teweerabira kulunda nkirayo gonde olundeko nze ndi mulunzi ngamba nabiri yadde tobigira nze ndi aja ati ebyo sisobola bironda ngenda nenerabira nti tuli kwita omulaba omwana ono byaŋŋamba okukola gwe okimanyi ngenda nenerabira mbu tuli ku interview by the way ekyo si kikolobero munnaye mu ddiini yange ekyo kiba kibi sebana yesokola nakeesi embeereza mukwana akaberege eno weewuunya sikalya kuba sirya nnyama naye maama kale tugendere awo kale lulaba sente wezikuyitako
ndi mulunzi owa bino ebisolo ebirala nga ki embuzi naye kaleke alla takuba oluyi toboogera nako kati ogenda zanyayoko nange ddi akazannyo jangu ku lwokutaano olujja kale kati saba abantu bakuguleko tiketi obasomedde enamba iye mbasomedde ompereze ne ku positayo mbateerewo balabe wawe basobola okufuna tiketi ezo ebintu bigenda ne ku posita kwennyini nti abaagala okungulako nze nga nze ye namba gye mbasomedde eyo yeri ku posita yes then noteri ku posita yange nga nze era tiketi nzirina kubanga bwe tubeera mu ttiimu buli omu bamuwa tiketi kituufu kati ng'oli agadde eggula ku nze tiketi nzirina era enamba yange okuba ku 0778 678 njiddemu nze ndi confused mpidde ng'eye Kenya 0778 678 201 ye namba gy'okubako ng'oyagala mama Nakanja kakuguze tiketi wabula bw'oba oyagala kugula ng'okozesezza namba eziri mu bookings ziri ku posita era Hadija agenda kuba abo batuusaako obubaka naye nga mwebale nnyo tuwagira era mama Nakanja kukuwa omufunira oba onfuna bulungi nnyo mu bitiibwa ebiyitirivu kale sibula abantu tugende kale mbadde mumuweeyoko ne ku birabo bya birthday bambi please guys yadde tabyagala nze nja bimuli sigamba nti sibyagala nnaku yansi ebeera nnaku yansi nga nkyatetenkanya bulamu wamma ne muba temumpadde birabo ne munkolera ekintu kimu ne mujja kulabonita anti bayinza okugamba nti kati ebirabo kaba bikugulemu tiketi abantu bamanyi ogula tiketi ne batajja mbivu bannaye tweyanziza so okugulirayo abantu tiketi naye nze nesi naye gojja kujja inshallah ojja kujja kale mpozi ng'onoonya mpalana ya biseera byonna kamo naawe tosobola kumpalana kanyo enkyogedde kale tunaalaba oba siikuwalane kyokka sibula abantu okuti abatulaba balungi naye mwebale kubeerako mwebale kutulaba mwebale kwagala Hadija thank you mwebale namuwa mirimu era mumwongere bambi munnange tebannampa guno gwonna omwaka siina bulango we babumpa we babujjako oba ssente tebalina okikakasa bannaye naye bambi baleete nno obulango kubanga bannaye kati nina ogula tiketi bingi by'olina okukola olina okukola bingi nnyo 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 bannaye mwebale nnyo mbagala nnyo nnyo ate mwebale kutwagala mwebale kunjagala mwebale bambi kumpisa bulungi teekako tutandike mwebale kukyabaddayo mwebale kusubscribe nga tubadde ne mama Nakanja ku lunaku lwaleero emboozi ebadde mpanvu nnyo nga yakipowooze naye enyuma nnyo okufa obufi mwebale nnyo mwebalire ddala bwoba oli mpyanyiga akagambako ka subscribe okubeerako tuyongako oba oli ku Facebook, Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufolowingako bulambalamba yenze HK Media Hadija Kigozi assalamu alaikum